Parliament eyisiza alipoota y'akakiiko kaayo akakwasa empisa eyasemba nti Minisita Omubeezi ow'ebyamayumba Pacis Namuganza agibwemu obwesige olw'okuyisa amaaso mu Parliament bwe yawakanya alipoota eyakolebwa Parliament ku ttaka ly'e Naggulu eyamulumiriza okubeera n'evvulugu mu ngabanya y'ettaka lino nga kigambibwa nti lyawuba bamusiga nsimbe. Minisita Omubeezi w'amayumba Pacis Namuganza Parliament batandika kubaka emirowoozo kwa alipoota ye abulidde abaka nti awabidde Parliament mu kkooti ya ssemateeka era agisabye butagenda maaso okugera. Honorable Magogo Moses and the Speaker of this House, Anita Mong, for procuring a fraudulent marriage which is turning into a personal fight. Wabula Thomas Tayewa amyuka Speaker nkwanukula ku nsonga z'ekkuti agambye nti Parliament ebaali tinafuna mpaba ya kkooti singa ne Speaker Anita Mong ne Moses Magogo abeera avudde ku mulamwa okumuvunaanwa. Nothing has been brought to my attention that you went court. Number two, you have made it very clear that you have not served Parliament. Honorable Kabanda, show us evidence here that it is posted. Kyokka Kabanda alaze Parliament obubaka bw'omukutu ogwa WhatsApp okuyigatira baminisita nga Namuganza amuwalabanya. Message reads as follows. From Honorable Namuganza. He said is a lousy fellow who doesn't deserve any attention. Maybe the only thing he can do is to deliver birthday gifts. I'm still in court. So, ye Moses wali mu bimogeddwa akabyega n'agamba nti yes muli wanguze ng'abalala. Mpa respect abalonzi. Wempa respect. We don't need to drag this house in this. Can you please stand up and apologize? Kyokka Namuganza olusituse yeetonze mu ngeri yakubalaata. Right, Honorable and honorable members, if I hurt you in any way, I regret. Abaka baganya okwetonda kwe nga bagambye nti akoze mu ngeri ey'okunyoma n'okusaaga. Honorable ministers demonstrated that by his pleading. Bw'atamyuka Speaker Thomas Tayebwa abuzza abaka oba bagende maaso n'okkiriza alipoota ejjamu Minisita Namuganza obwesige nabo kye bakoze. The report of the committee as amended. Those in favor say aye, and to the contrary nay. The ayes have it. So whoever will start on the process, please. Abakabenje olwa gavumenti kino kiraga obusiifu bw'empisa mu mukulembeze asanidde okubeera ekyokulabirako. Really, humility does not cost you anything. If the father of the Deputy General can apologize to the people of Kenya that I'm sorry for the Deputy General for what he has done, what about you? Why don't you apologize and we go? Ekintu okwetoowaza kintu kya bulijjo. Ate naddala ffe abakulembeze tukwatwa konnyonnyo. Abantu bayisa mu ngeri eraga nti ndowooza oba oliawo b'amaanyi nnyo okusinga n'ofiisi ezimu bali. Namuganza olufulumya Palamenti Ssaaba Minisita muganya okuba ku kyayogera n'amulagira okulinnya emmotoka ye yeggyewo. Obedi Lutale ne Rachel Nakisi bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.